Katonda yatonda bamalayika Katonda yatonda ffe abantu yanyigira sitaani n'amukasuka ku nsi tanamusonyiwa paka kati sitaani bamusonyiwa kusasira mpama mu bwongo temala tukusasira zondo sitaani bamusonyiwa Adamu ne Kawa bakola ebibi Mukama yalabanga kanenetasa bali abaana batalina musango Yesu bajja atufiirira naye nga Katonda kasonyiwa sitaani mwena mugende mu ggulu Katonda musira mutasonyiwa sitaani bamusonyiwa balamuye sitaani osobola okusonyiwa sitaani nze ndayira nga ndi saalo ngosinsonyiwa kisiraani ekyo era bwe ndikikola bannayuganda mwene mu kamera nyagavulira mu kitambuze mumanye bajjo zondo bajjo mulalu bajjo talina credibility bajjo bamogerako byonna bituufu bwendigamba mukamera tinsonyiye ebbalamu era Mukama kibonezo kyekusaba Katonda yatonda eggulu n'ensi onzitanga bussi nomanya nti ndidiikuula nomanya nti ndi muyaaye nomanya nti sitegeera bwe ndisonyiwa Mukama onzijangako obulamu onzijangako emmotoka gye wampa onzijangako obuyumba bwe wampa onzijangako bizinesi ze nnina bwe ndisonyiwa ekisiraani ekyo oyo muganda wa sitaani magombe muliro nze nkubuya oyo muliro sitaani bamusonyiwa katogosika Katonda ekisa ani akuwa mukagosa ogwo omuzimu tulina gukuba ne guddayo magombe gye gwavu wa muganda wango sitaani tebagusobola kugusonyiwa oninga amatako serezi njagala sente mutima mubi butayagaliza busiru twale oyo sitaani bali musonyiwa nze bamusonyiwanga Mukama nzita nfiramu accident y'emmotoka nfiramu accident y'ennyonyi bampuwa obutwafu bankuba amasasi bwendisonyiwa ekisiraani ekyo balamu bamufala bamukebera obwongo bwekibanga bwekito kubanga sibeera balamu gyabeera okujjako nga musanze oba mu state house obanga musanze ngaali ku mirimu gye sibeera nko naye wantu wetwali twesanze kati nayagala ddyo obwana obuto nga mulaga kubanga ebyo sibikolangako ndi muntu mukulu ategeera alina ku magezi egyo emyaka egyagala obwana obuto sinagituukamu egyo mukyali mwana muto gwe banaaza nze bazadde bange banaaza olweza banaaza ebbombo banaaza buli kimu ndiko feva ya Katonda kati kiki ddala kiba kinagaza obwana obuto anti obwana obuto babwagala babugula nze yo sente sizina ezizinza okugula obwana obuto kubanga egyo emyaka sinagituukamu egigula abasajja omukazi yenna anyirira alabika obulungi ng'otambula n'oba nga tolina ojjudde oba mulogo oba malaaya kale neewunyiza okuba nti balamu gwe saagalangako gwe siganzangako okuba nti yanjogeddeko ebigambo bwe bityo okitegeera nze siroganga ndi mukyali yakulira mu ddiini era n'ekkanisa zaffe zimmanyi newa ne Makinde bammanyi mu kyaki waffe bwensabira ndi mukyali omukkiriza kati bwabeera we nagamba mbu simanyi kusaasira simanyi mulogo ye ate ataloga yandaba atya tuyinza okuba yansanga naye musomo nga neegi yali alazi okitegeera balamu ebikolwa byo bikweyimirira bagamba olya gwoyita naye nkukolera ebisaze okitegeera balamu ebikolwa byo nyine nabanyonyodde byebisinga okuba ebibi wabanga takyagendayo bantu bangi nnyo baswazizza bayogera nabo mwands free bakubira amasimu nabagamba bantu banewolako kati nga mulaba olwaliro bwatadde ku social media nti no yampula nkituufu nze neewola ate abantu bonna beewola olaba bazimba ebizimbe mu Kampala nabo beewola enaku zino hamu yakawangula omusango abantu beewola ate nze neewola naye kirungi nakusasula kasi tataddeyo nti amanja wabula kyataddeyo nti nno yampola kirungi yampola era nemwebaza era bwennaba njagala okwewola era kuze njagala okuddamu okwewola era nja kujja nsasule yampola miliyoni 9 nebawandika 10 mu 10 ekikulu kya byonna nazisasula naye bwabanga akoze kunze bwati kunze kitegeeza alina omutima omubinze yamusasula naye ate babanja bebamu boosanga abantu abatwala ebizimbe by'abantu